Zabbuli ey'enkaaga mu esatu. Zabbuli ya Dawudi bwe yali mu ddungu lya Yuda. Okunoonya Katonda. Ayi Katonda, gw'oli Katonda wange, naakeeranga okukunoonya. Emmeeme yange erumwa ennyonta ku lulwo, omubiri gwange gwegomba ggwe, mu nsi enkalu ekooyesa omutali mazzi. Bwe ntyo bwe naakutunuuliranga mu kifo ekitukuvu, ndaba obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo. Kubanga okwagala kwo okutuukiridde kusinga obulamu, emimwa gyange ginaakutenderezanga. Bwe ntyo bwe naakwebazanga nga nkyali mulamu, naayimusanga emikono gyange ne nkoowoola erinnya lyo. Emmeeme yange enekkusibwanga ng'alidde obusomyo n'amasavu, n'akamwa kange kanaakutenderezanga n'ennyimba ez'essanyu. Naakujjukiriranga ku kitanda kyange, naakulowoozangako mu bisisimuka eby'ekiro. Kubanga wabeeranga mubeezi wange, era mu kisiikirize eky'ebiwaawaatiro byo mwe naasanyukiranga. Emmeeme yange ekunywereddeko okukugoberera, omukono gwo ogwa ddyo gwe gumpanirira. Naye abo abanoonya emmeeme yange okugizikiriza baligenda wansi mu ttaka. Baliweebwayo okuttibwa n'ekitala, ebibe ne bibeeriira. Naye kabaka alisanyukira Katonda, buli alayira Katonda alyenyumiriza, kubanga akamwa k'abo aboogera eby'obulimba kalizibibwa.